Sabbiiti ewedde abakulembeze mu kibiina kino nga bakulembeddwamu Pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu baddamu enteekateeka zaakyo ez'okutalaga eggwanga okunoonyeza ekibiina kyabwe obuwagizi. Enteekateeka yaabwe yali yakutandikira Kamuli wabula ne balemesebwa ab'ebyokwerinda. Bwe bakomawo baawera nga bwe batajja kupondooka nga bakubukeereza nkokola boolekere Palisa kyokka bano olwatuuka ku lutindo olusala ku mugassezibwa okuyingira Kayunga tebakkirizibwa ku lusala era ne balagirwa okudda gye bava. If you don't honor, so that we can't get back to the IGP, you just notify us. Then now, better go back and say, the police in Sezibwa blocked us. Okudda ku kitebe basangawo ebbaluwa okuva ku poliisi ebayita olwaleero babeereko bye bakkiriziganya nabo kye bakkiriza. Bwe batyo olwaleero babukeereza nkokola okwolekera ekitebe kya poliisi Naggulu. Bano ababadde bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kino Louis Rubongoya basisinkanye Frank Mwesigwa akulira ebikwekweto mu poliisi mu lukiiko omutakkiriziddwa bannamawulire. NUP tekkirizibwa kuba nkungaana ez'olujjudde oba rallies ne processions. Netubabuuza lwaki abalala bazikuba temubakuba ku mukono era tuze n'ebifaananyi wano ne tubibalaga nga aba PLU aba UPC n'abalala nga bagenda maaso okusingira ddala abakolagana ne NRM ne General Museveni bonga. Mu nsonga endala mubaddemu okukwatibwa kwa bannakibiina okutatadde ewatali musango. Netubagamba baba bagala kukwata omuntu bagoberera amateeka nga bwe galagira. Ekyokubiri netubagamba bereti zaffe ze twambala si za police, overalls ze twambala si za police si za maje. So ezo zezimu ku issues. Bongeddeko nti wabaddewo n'obuzibu aba DPC okugaana ng'okukkiriza ebbaluwa bano ze bawandiika nga basaba olukusa lw'enkuŋŋaana mu bifo eby'enjawulo. Leero tukanyiza nti bwe tubawandiikira ebbaluwa wano ba DPC eyo bagenda kuba nga bazi receiving ebbaluwa zaffe tebalina buyinza bugaana okureceiving ebbaluwa yaffe nga bwe badde bakola batuuke ne bakwata abantu baffe oba ne babagoba bugobi. Kati Rubongoya ategeezezza nga bwe bakkiriziganyizza okukolera ewamu mu nteekateeka z'ekibiina kyabwe. Ne tukaanya nti moving forward tugenda kubanga tukwatagana nabo ku activities zaffe tebalina kuzibaaninga wabula balina okuziregulatinga. Era tubagambye nti ffe tulina buzibu tujja kudda nate ku nsonga yonna naye kye tutaagala kutukyankalanya kutulemesa kwetaaya mu ggwanga lyaffe enjoying our rights. Batubulidde nga poliisi bwe basuubizza okubaddamu ku nsonga zaabwe ezirambikiddwa nga bwe bazibasabye. Kyokka nga bwe balinda poliisi okuddamu bategeezezza nga bwe bagenda okugenda mu maaso n'enteekateeka ez'okuyigira ekibiina kyabwe obuwagizi. Gye batutataganyiza ne tutagenda tugenda kuddamu tukole programu ekibiina kibawo programu endala kutugenda okutambulira naye ng'enkya ku Lwokubiri tuli Mukono ffenna ate ku Lwokusatu tuli Masaka. Mwebale nnyo. Wetukoledde emboozi eno nga poliisi tennaba kubaddamu ku nsonga zaabwe ezirambikiddwa ekireetawo ekibuuzo oba nga banakkirizibwa okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe nga bwe bawera. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.